Ya buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinya Ade Wilbur Force kirime muyanja and of course mu current affairs emboze ezikutte obezitambula mu nsi ya Uganda omuli politics gamba ebyobufuzi entertainment omuli amawulire agakwatagana ku bulambu bwaffe obwa bulijjo naddala mu ebyo bitukakasa nti nno omuntu woba obiwulidde ebigambo byetwogera wano bikugattako kyamaanyi basome ne banyabo olunaku olwaleero ndi n'omukulu omu kwabo abegulidde erinnya naddala mu kutunuulira ensonga ez'eggwanga lyattu Uganda mu politics atunuulidde nnyo biki ebigenda maaso mu ggwanga leero gwe nkyazizza omukulu Lubega Isma ng'agenda tunnyonnyola biki byalowooza obaolyawo naddala ku mbeera za KCCA HAM wamu ne Lukwago amataba agadumbye Kampala gatuleka bagalekawa kino ekibuga kyaffe kya Kampala neddala n'ensonga za HAM ne Lukwago kubeera nga baddira omwala ne baguzimbako tugenda kuvaawo atugere tochi oluvannyuma lwa Mmengo bye byaliwo byonna ebyokugamba nti ate obusosoze ebiki ne batulaga nti Bobi Wine tajja funa buganzi mu ggwanga lyattu oba mu Buganda wano kiki atukubire tochi ku ebyo sofa Gomba yabaddeyo ali ssaawa zino Sembabule kiki reception yabadde era kitegeeza ki eri bali abalina propaganda obaolyawo ebitambula nti Bobi Wine kyeyakoze kiyinza okukendeeza obuwagizi bwe sebo nkwaniriza omukulu Lubega Isma obulamu bugamba ki obulamu bwe buki pozi mmwe yetuyisebo olunaku lwaleero tulina ekigenda mu maaso naddala mu nsonga za biri bitongole nga biri ebintu bisatu tulinamu KCCA tulinamu Elias Lukwago tulinamu HAM obutubagiro bwe tulimu bwonna Kampala amataba biki byonna abantu bano amannya gano asatu gemmenye tosobola geewala kyekiviriddeko okulaba nga tudemeddwa okuteekateeka Kampala ayinza otwesimisa nga bannayuganda ekirungi nze mu Kampala bandeeta kusoma najja ntudde P7 ekibibi natuukira ku Bululuumu owa maama Fire Bongole Lutaaya Fire we yayimba nti owa muzeeyi awo ku Namirembe Road era maama wa Fire Bongole Lutaaya ammanyi ne family n'omugenzi Bongole Lutaaya yali ammanyi kati we navanga ne nsoma Kololo High School emyaka 6 nga ndi Kololo High School ne bw'olaba ntegeera nnyo ekibuga bampanga ssente okulinnya taxi nga zitutwalira ddala paka Kololo High nga taxi ebiseera ebyo mmeka taxi zasimbanga ku paaka enkadde oba singi 10 ezo zatwaliranga 10 saa zino tekijjaayo na street mu dduuka nga zitwalira ddala paka ku mulyango Kololo High School yes kati nze ssente bampanga za wiiki olumu za mwezi nenzirya nga bw'omanyi abavubuka ngamba w'amaanyi nnyo ku kantiini n'entambuza ebigere nayitanga ku CPS baabo ku Sheraton baabo mu goofu baabo ku kisaawe Airstrip baabo ku UEB baabo ku Summit View baabo Kololo High kati ekibuga nkitegeera tebakinyumiza ekibuga nkitegeera okiyingiramu oli myaka emeka nakiyingiramu oba gyali myaka emeka simanyi nali ntudde P7 tubale myaka nga ndowooza kuba saa zino wa P7 myaka 11 katukitwale nti ebiseera ebyo kale mwasoma muli bakulu 14 ekibuga n'ekibeeramu ate omukisa omulungi era nkoledde mu kibuga sikivangamu ate omukisa omulungi nakolako mu KCCA KCCA wagikolamuko nagikolamu ebbanga kitegeeza nfunidde ddala omuntu omutuufu okutusiigira ekifaananyi kya Kampala n'akatuubagiro kano ke tulimu bwe kiri enkuge bandeeta ntudde P7 kibibi Umeya ne bandeeta Kololo High nasulanga ku Bululuumu tuyitawo ku Namirembe Road kati ekibuga nkitegeera ekibuga kigenza okukula okujja nga kitambula nga gwokirimu nasooka kuvuga special Moji Taxi Park nenvuga ku taxi Mmengo Lubaga stage nenvuga ku taxi Kajjansi n'Entebbe
bwe twogera ku kibuga Kampala okinnyonnyola ng'omwana bannyonnyola maama bw'annyonnyola omwana bwe kiri. Era nze lumu nina omusajja bamuyita Haji Kalyango, mugagga nnyo ku Mapeera Road, azimbyewo nnyo. Yampita nanga nkukyako ekintu eki, lwaki buli gwe baleeta omumanyi? Ne mugamba mumanyi because mbadde wano, bandeeta ndi muto, nanga nkugobera nnyo ku mikutu, ne buli kye baleeta okimanyi, buli kye baleeta okwogera okimanyi. Ate abantu ne bagamba nti byogedde byonna bituufu. Si bya palapase. Siwaayiriza ne bwe mba sikwagala, sikonjera ne bwe mba sikwagala, wamanyiyo obudde bwa kkooti ekituufu. Totalinaako facts tokyogera. Kati omuntu avuna abantu gwe tulina okukyawa, gwe tulina okwekokkola, abantu bali aba be baliwa? Ye gavumenti ne mwami Hamu. Lukwago ali very clear. Okuggyako ng'osanze Kiweewe, Kinjirinjiri, Kimpenempene, ne Lukwago ali very clear. Abantu bateekwa okuvunaana era bateekwa okusasula abasuubuzi baffe, ye gavumenti na Hamu. Abantu babiri. Kubanga lwaki Hamu abeeramu? Hamu bagamba ayinza okuba ng'akwata kyakusatu mu bagagga b'e Kampala. Ne mugagga waawa wano abantu bakafulu b'okuzimba ebintu bye babayita ba Yugoslavia. Ulidde n'abo abatemu abo Abayisirayiri ebyo babisobola. Hamu olina obusobozi obuleeta Abayisirayiri ne bazimba emyala wansi ne waggulu ne mu bbanga. Gw'ayeeyita omugagga, lwaki oyagala ebyalayisi? Ettaka wafuna lya bwereere, buli kimu kyonna kya bwereere, n'abazimbi ba bwereere oleete bakyakayiga. Abazimbi byaleeta ba bwereere. Ba bwereere kuba kati abazimbi abo abazimba omwala bagiyita Yugoslavia, kafulu nnyo mu kuzimba emyala n'Abayisirayiri abo oba n'abatake. Ne bw'ogyagala egy'omu bbanga, lwaki amaanyi gonna tewagasooka ku ba investor kuzimbira mwala? Era abantu mukyawe nnyo Hamu. Ne bw'aba mwanawo bw'odda nga tulina ssente, gamba nsanze Hamu n'azintwalako, omwana akole ng'akyaye Hamu. Omusuubuzi aleme kwekwasa Lukwago, aleme kwekwasa manya kesi. Omuzibu yenna yenna ye Hamu. Owookubiri ye gavumenti. Kuba gavumenti yawa Hamu omwala, teyaguyisa mu mitendera. Nze Hamu nali ttiimu ye nga muwagira okukola omwala. Naye simuwagira kukola byafujjale. Kuteekako ttiimu ey'obwereere gy'oyise ey'obwereere agisasula. Era nze nali ttiimu Hamu. Naye ate bino byakoze bya kisirusiru. Gwe omuntu gwe tubala akwata ekyobugagga mu Uganda ekyokusatu. N'ofuna bamuuje b'ogambye abakolera obwereere. Abakolera obwereere alinga nga be yajja eggomba oba n'ekibibi. Oba yabajja Kiboga ewabeeranga bannakawunde. Buli mugwagwa yabeeranga Kiboga bannakawunde. Bakolera bwereere. Bakolera bwereere. Lwaki obonyaabonya abasuubuzi? Abo abasuubuzi baabokya emirundi 7. Kati mubazzeemu mu mataba. Bavudde mu muliro. Kati mutandise bakuba mazzi. Bakuba mazzi. Bwe muba n'abajjawo nga mubatwala mu ntaana, abasuubuzi babakola ki? Omusuubuzi alina kukyawa Hamu. Alina kukyawa Hamu ne bakubbako essimu. Gamba nsanze Hamu n'abaana be ne bagitwala. Omwana akule ng'akyaye Hamu. Obukyayi bwaki ku Hamu? Bwe tujja okukozesa abantu baffe bategeeze nti abantu banyiiga. Tuleme bantu baweeweeta buweereza. Kubanga Hamu oli mugagga. Lwaki obugagga tobwolesa ku mwala gwonna nga yasobola okuzimba ennyumba yasinga okuba n'ennyumba ennungi mu Uganda? Yagizimba mu mazzi wakati. Eri ku acres eziwedde. Obukuku bwe yakozesa ng'azimba amaka ge, lwaki tobukozesa ku mwala? Tulungi ba Hamu babi nnyo. Akantu ka Isima koyogedde. Nze bwe nalaba gye bayita pulaani.
yenze omwe yasanyuka ennyo nenga mu musajja bamuwa omwala baguzimbe nga batulaze wano ku ground wagenda kubeerawo ebifo bituulwamu green oyo abantu bwe bawummulira naye saa zino bw'oyitawo omwala gwe bali mu kuzimba ate basituddeko flow waggulu kitegeeza nti kiri kye baali batuteekerawo ekifaananyi ate si kyekiri muteekebwa mu nkola tokiraba obwo bulyazaamaanya bwaki ng'obulyazaamaanya baganda bo basisita bo bakazi bo balamu bo haamu bwe mba sirimbye mu Uganda ayinza okuba nga yasinga ennyumba ennungi yagizimba mu mazzi wakati ennyumba ye nga tegwa nga tebomokabomoka era teyagizimbisa bano abo bwerere lwaki abazimba ennyumba yo si boleeta ku mwala abo abasajja bagyoga omuntu ajja nga azze kusaanyawo obusenya tayagala bw'ova nga bagamba okuba musiraamu munno owaayi tulina abasiraamu n'ebisiraamusiraamu mulina abaganda n'ebigandaganda okuba muganda munno tulinayo abaganda n'ebigandaganda haamu obusobozi bw'olina ne bwakozesa ng'ozimba ennyumba matiribona kumpi bwe mba sirimbye bannansi yesinga obulungi mu Uganda lwa tobukozesa ku mwala n'ofuna abantu abatuufu asobola okuzimba omwala n'oli ne bwakuvuma obuvumi kyolinga nga bayinginiya bahaamu abazimbye omwala abaakuvumya ennyo haamu ki kye yali alina okukola kubanga yajja kuzimba omwala guno gwali gulabika bubi bwanze tugaane nze ndi omu kwabo abatayagala nnyo okunyumirwa kuyita ku paaka awo nga bafaanana bubi olw'omwala ogwali gwegaludde oguli bwe guti ogutangalijja mu kibuga Kampala biki Hambu yali alina okukola ebituufu okulaba nga ayongerezaako ku ekyo kye yali ayagala okukola haamu kye yali badde akola olwali tutte nti omwala yagutwala kuba omwala gwa gavumenti haamu teyagusasula baagumuwera bwereere teyagugula ezo sente empitirivu zaali badde ziyamba bannansi omwala gwa KCCA teri malwaliro gasinga kuba mabi nga ga KCCA oli ne bwakuvuma obuvumi kyolinga nga amalwaliro ga KCCA abaakuwuttudde teri kivumo kisinga ekyo singa baagutunda omwala ne bongera facilities malwaliro ga KCCA amalwaliro ga KCCA gakanya panado ate naye waliwo wootuukayo nga taliiyo nene muddira omuntu property ya gavumenti tekuliiko ndagaano tekuliiko wasasudde tekuliiko bagisembye ebyo byonna bwanaisimo olina obujulizi tebiriiko nkugambye nali nkozeko mu KCCA byoyogera facts nali mbaddeko mu KCCA nakolayo ebbanga byenjogera mbimanyi ate banzalidde Butambala ne secondary yonna emyaka 6 nagimalira Kololo High School mu kibuga Kampala bwe nvudde mu Kampala nvuze special mu paaka enkadde special bwe zinyiye ne nvuga taxi Mengo Lubaga byonnyonnyola ebya Kampala obitegeera bwe nkooye taxi Mengo Lubaga ne nvuga Kajjansi stage amwe senior an expert driver wana Isma KCCA ogijjiramu lwaki wano lwaki ogijjamu wano ng'ate yeyina obuvunaanyizibwa obuteekerateekera Kampala anti abafuga KCCA ba mirundi ebiri KCCA gavumenti oba state house fe tuli wansi wa state house oba gavumenti era state house bwejja ekugoba n'okugoba nga si yakuwa omulimu naye tekulembebwa bwana Erias Lukwago kifaananyi okujjako okufuna omusaala Erias Lukwago tagabayo wadde suspe ey'ennaku 3 takkirizibwa gabadde suspe ey'ennaku 3 ne bw'omuvuma ne bw'omukwata amataayi talina buyinza bukuwadde suspe bwana Isma obukulembeze bwa KCCA nga tujjeewo kino kati ekiriwo gwawangalidde mu Kampala wano twali tubaddeko n'obulungi emabega eri oba tetubanga na obukulembeze bwonna bulungi mu Kampala obusobola okugonjoola ensonga nga twali tububaddeko okugeza twabeerako n'obukulembeze bw'omugenzi Sebaana
Sebaana yatukolera oluguudo lw'ewa Kaligooro wadde yakola Kafunda. Sebaana yatukolera oluguudo lw'e Katwe wadde luzzeemu. Sebaana shawuli yaako kyali kizimbe kya Bumasu na Marogo na Mumbwa na bikinga ayagala okuloga ogenda mu sawuli yaako, ayagala Emumbwa ogenda mu sawuli yaako, ayagala ebikwaso endeku wano wetulaba ekizimbe gagga shawuli yaako mwalinga mu ndeku na bwennyanja obuwunyi nnyo obukalu babutundiranga emyaka 3 ulidde nga buli ku mudaala. Sebaana yagezaako n'emyalo egisinga egyo yonna gaali maanyi ga Sebaana. Mulembe gwa Sebaana tetwafunamu mataba oba kintu ekifaananiriza ensasagge eyefaananiriza bwe gaali matono ate yagasalira amagezi yakola nnyo emyala. Kyovudola ne guno ogubaddewo ogwasamye nagwo gwa Sebaana. Kyovuolaba nenyeza nnyo Haamu. Haamu ogamba olina dokita, oli muyivu nnyo, amaanyi gomala ng'owandiika obutabo ozunga buli nsi, lwaki temwegomba? Haamu tasobola kumala nnaku 2 nga tali bweru. Bonesima omwala tegunnaggwa. Omanyi ki nti omukulu pulaani gye yatulaga bakyagiriko era singa kinaaba kiwedde amazzi gagenda kutambula. Anaazina takumba. Ogwo omuwala guyinza n'okutta abantu nga guwedde, kyo kyamukubiddewo. Bamugamba kuzina akyali mu kkumba. Anaazina takumba. Bataddeko endongo ng'ate okumba. Anaazina takumba n'oluyimba lumusangayo. Ndombolo ya Ssolo bagenda oteekako ndombolo ya Ssolo nga yatandise dda. Tetujajinze mangu kuba tukyali mu kuzimba. Kuba ndowooza nti wetumala okuzimba amazzi gagenda kuddamu gakole ki? Gatambule bulungi mu mwala. Haamu alina ensobi z'akoze nga zigenda kutuuka ne famire ye. Famire ya Haamu ebadde ngagga. Ssente tezifunye ku mulembe gwa Museveni. Naye famire agenda giraga nga yayingira mu bino by'atasobola. Gwokimanyi nti Haamu yajjawo n'ebyafaayo by'ekisaawe ky'e Nakivubo. N'ekisaawe bakituuma Haamu Stadium. Ekyali Nakivubo Stadium. Ekyo ekisaawe kya Ssematalo. Abaazirwanako mu Ssematalo baawummuliranga awo. Kyabyafaayo isitola ali awo. Kyatandika mu 1954 ne DP lwe yatandika. Kati abaana basoma geography ne history tubakole tutya? Saazi bagenda bannyonnyola nti Haamu Stadium. Kati abantu bali bibuuza abantu. Ekisaawe waali kizimbe nga wakizimba n'okirekera erinnya Nakivubo wo Stadium. Ne wakituuma Haamu Stadium. Abasajja bebagyoga. Anti wenkugambidde nti omusobo okujjako ng'oli kiweewe, oli kizolozolo, oli kizoliga, tosaana kwagala Haamu na gavumenti eno. Baye ebyo baleetedde. Kati wawulidde beekuba endobo. Gavumenti egamba nti Haamu asasule. Haamu agamba nti gavumenti esasule. Baze mujjangu onkwekole. Era omusuubuzi ne bw'oba simuyo bagikubbyeko. Gamba abaana bo nti mbadde nzija. Abaana ba Haamu ne bagintwalako. Omwana akule nga tayagala Haamu. Mu ssaawa zino ensasagge eriwo. Gwe nga Isma. Kalowoozi kiki ky'olowooza ekiyinza okukolebwa? Nange omusuubuzi. Nfune eddembe oba nfune obwenkanya. Kiki ky'olowooza ekiyinza okukolebwa? Ekiyinza okukolebwa. Mu Kampala wano. Okuggyako Haamu aleete bayinginiya bamashinale. Banisima ndi ku maali eno eyayonoonese. Omusuubuzi bamuliyirire kuba bali ku zirooni. Ensonga ziri 2 ezirina okukolebwa. Omusuubuzi bamuliyirire because bali ku looni. N'ekyokubiri Haamu aleete bamashinale. Abaazimba ennyumba ye babaleeta ku mwala. Bayinza okuba nga obukugu buno bw'alina nabo balina essuubi nti bwe naaba bagenze mu maaso. Terina bukugu. Nagambye anaazina takumba. Ekyalirabikiddewo. Naga amazzi tegaalirabise. Kuba bandibadde balina ensonga bagenda ogikwatamu nga n'amazzi bakimanyi gajjira galina okuyitawo.
Anazina takumba. So solution ya Kampala eriki okulaba ku kibuga ekyeyagaza naddala nga tugenda okusalawo Isma Ham ali eka tali yekka kyova olaba n'ejjoogo lingi amanyi mangi ejjoogo lingi ani ali mabega wa Ham gavumenti gavumenti badi manya ali Sekinomu eryo ejjoogo esi lya Hamu ejjoogo erijjawo n'ebyafaayo Hamu tukwebaza okuzimba akasaawe basobola kiyita kisaawe Bwana Lubega lwaki kisaawe ekisaawe kiba bwe kikyo tukubiramu omupiira kali akafunda n'amasaza mwe gabadde for your case nago twagatadde omwo ebyamasaza sooka obireke olidde ebyamasaza sooka obireke obanga nabikutototedde okumanya Hamu ajooga bajooga musenze abantu ne mubaza amataba dakiika emu ne mubasoleza mitwalo 3 bayingire emipiira gy'abayi abaali badde babakubagiza nti muyingirire bwereere mujje oba mulowooza abantu tebanyiiga musenze abantu ne mubassa amataba mwali badde mubaga nti abannange nti muyingirireko bwereere nekuga abantu mwabanyiwa okubawooyawooya naye abantu bali mumaziga nti n'emipiira 3 basajja mmwe mujooga Bwana Lubega nsigira ku kifaananyi ky'obukulembeze obuzze tulabe Wasebaana tulabye bwani obwaddako awo tutuuke ku bwono obwa Erias Lukwago obwa Ssebaggala era tubugeraageranye kiki kye butannakola buno buno kye butannakola buno baabumalamu amaanyi okusinga buli obwedda luli obwedda meeya yasalangawo naye nkugambye Mwami Lukwago meeya alagidde akatuna mulodi wali mbadde manyi nti kibatuuma omulodi mwali kitegeeza naye tasalawo ate n'ekirala kino ekibuga senga baagala kikole gavumenti yali kirekedde bannabyabufuzi ne gavumenti ekikuba ekyagala ne bannabyabufuzi bakyagala bakayanira mwana balwanira kirwanire tosobola kusalamu mwana kusubscribinga ku Focus TV yange bingi